and other individuals, especially during the COVID and after month. Honorable Speaker, Sir, and Honorable Councillors, let me convey. Enguudo ezisinga mu Nabweru oba eno gye tuli kyekifaananyi kya Nansana ekisooka nabadde tuli bawamu. Ate tojja kuattendinga councils 2 eziddako, ate ne sente tojja kufuna eza seating kubanga ffe tufuna sitting allowance. Honorable Bisobo Katone, please proceed. Tusigaze ebibiri neyanziza. Yes, Honorable Malagala. Honorable Malagala. Honorable. You are free to move out. Honorable Shabani, please proceed. Not granted. Honorable Shabani, please proceed. Katika kalima enguudo 88% ku budget eri Nabweru. Tosobola kugamba nti ate Nabweru tuyongere sente ebusukuma n'Egombe enguudo ziringa entaana za Walulu. Bawe Egombe sente ekole enguudo kubanga abakazi bazaalira makubo nga bagenda okuzaala ebinnya bibakuba ne bazaalira abaana makubo. Naye sente zonna zonna bazitadde Nabweru olw'okuba abanene bonna basula Nabweru. Meeya asula Nabweru, Speaker asula Nabweru, bakutte sente zonna bazitadde Nabweru. Gombe yabakola ki ne Busukuma babakola ki abalina enguudo? Amakuba mabitira amakuba amade Busukuma okuva emajijjo okwamusiwa mu Hajisekalala okugenda kutwalira enkuba bbi naye ateeka sente zonna zikoledde Nansana Nabweru batuwe sente naffe tulime amakubo gaffe twalondebwa abantu mu divisioni zinnya tetujja kukikkiriza ye mmeeya waba ayagala kukola kiki ekituuka ewuwe olwo olugulu lulina kye luyamba twagala ekintu kimu miliyoni ezo olusaabu zigabanyizibwa bulungi mu divisioni ennya n'ebyalo divisioni z'ebyalo zifune ku nguudo tetwagala kyokka twagala obwenkanya mu ntematema y'essente kuba n'Egombe wavaayo omusolo. Gombe ne Busukuma twagala enguudo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.